Omwana bw'ati bw'afaanana. Abalungi abatuuliriza musiibye mutya nno bassebo ne bannyabo. Bakama bange amannya agange Nzaayisa Nakityaba Nnaalongo. Mbeera mu Kinaawa, ntuula mu Kinaawa. Ensonga endeese ya muzzukulu wange Kizito Abdussakuulu yabula ng'azaalibwa muwala wange omulongo Nakato Hanifah ali mu Oman. Omwana okusooka kwa byonna yakwata kacyenja ku muliraano n'akakwata na mukulu we yasooka okuvuga nga bwe bandabiriza bwe nva ku mobile money ne bagamba nti wuuyo jjajjajja. Kakati ono omuto bwe yatoolawo akagaali yavuga buvuzi tumulindako tuli ekyemisana nga tulowooza nti ajja. Munne n'amunoonyaako n'akomawo n'aŋŋamba nti tamulaba. Ne mugamba nti tuli emmere ajja kujja. Sakuulu tetwaddayo kumulaba nga tutandika kumunoonya ssaawa nga 10 paka kiro Sakuulu n'atubula. Ne tugenda ku kyayamaani ne tulanga ku kizindaalo ne tugenda ku poliisi e Nateete. Okuva olwo tunoonya mwana, omwana yatubula. N'okuzaala mwezi zaalinga oba 28 ogwa January. Tunoonyezza omwana tulanzeeko ku CBS, tulanze ku BT ne ku Voice, omwana tetumulaba. Naye nga tusaba yenna oba wali wamulina nga yamuteeka mu kiyumba oba nga amukozesa mirimu waka, tusaba bannange omwana yali asoma mumutuddize mu Kinaawa oba okumutwala ku erosi ewagaakirawo mu Kinaawa. Bannange mumunoonyezeeko muvubuka kalenzi kato kaddugavu si kawanvu nnyo. Naye bannange mumage omwana tumunoonyezza, omwana abuze. Mwana wa myaka 12 yali asoma Bbandwe mu kibiina kyakuna. Poliisi e Nateete natuuka mu ddwaliro e Mulago nagenda n'ekiruddu nga nnoonya nti osanga yagwa ku accident naye ng'omwana taliiyo. Naye nga kirabika mwana yakwata akagaali ako baba akamubbako oba waliwo yakamuggyako n'asalawo okutya nti bwe nadda eka akagaali tewali yakamuwa, yakatoola ku kifugi n'avuga. Ayinza okutya nti nzirawa jjajja kunkuba ne nannyini kagaali agenda kuvunaanwa. Naye Sakuulu wonna wooli Kizito Sakuulu komawo awaka tetujja kuvunaana. Byensonga eyo bannange. Bukambwe si bungi naye era nga bw'omanya abaana mulimu omwana atalowooza kyakkola nti ngenda kati kino kibuze mu kifo ky'okudda awaka n'asalawo okutambula butambuzi. Owulidde kubanga senga gwali bukambwe nti baakuba mukube twandigambye nti obukambwe bwaliwo, naye obukambwe tebwaliwo. Wabula mu mwana teyalowooza nti oba akagaali bakatutte lwaki sidda waka. Yasalawo n'atambula butambuzi, omwana n'agenda bugenzi. Naye nga tebwaliwo bukambwe, naye nga nze nkirowooza yatya akagaali si kaffe. Owulidde ate tebaakamuwa, yakwata bukwasi kagaali n'agenda n'avuga. Ate bwe yavuga teyagera kiseera nti kankomewo. Tumunoonyeza akajjaali ekyemisana tetwamulaba. Owulidde tutandika essaawa 10 okunoonya, omwana yatubula paka kiro. Alasi tuzigenzeeko tunoonyeza buli wamu, ewankuluku kutunoonyeza ku Sita, omwana tetumulaba. Nalukolongo ku Ttaano, Nateete wonna tunoonyeza omwana tetumulaba. Omwana toyinza kumanya wenyinza kugamba nti nsuubira wano lwa nsonga kubanga ebitundu ebitulinaanye byonna tubinoonyezaamu omwana. Ne tugenda ku Ttaano ne twetoolola Nalukolongo ne tudda ewankulukuku, omwana tetumulabako. Ate nga poliisi zonna ezitulinaanye twagendayo. Owulidde yekyengera nagenda nga baŋŋambye nti balabyeyo omwana akavubuka, ne nnenya mangu booda ne ntuukayo ng'omwana tali si yeye. Owulidde era ne ndekayo ebifaananyi ne ndekayo n'essimu yange. Akati omwana akyabuze. Omwana bw'ati bw'afaanana, Abdussakuulu Kizito, myaka 12,
yali asoma kibiina kyakuna ebbandwe yali ayambadde empale enzirugavu ne katisaati nga wakati ke ka kyenvu emikono middugavu naye ne sapatu yazireka ku mulyango ng'avuga akagaali teyagendera mu ngatto kuntuukirira nze ndi mu Kinaawa okulinaana kalina y'Omunnyalwanda neewaggaakirawo kubanga ensonga zonna ziri mu RC chairman gaakirawo akimanyiiko bulungi n'essimu yange njirina mwana we baba bamulabyeko bamutwale ku poliisi y'e Nateete oba eyekyengera kubanga yonna amasimu gaffe bagalina 0753 68 5 57 0753 68 5 57 nkubiriza bantu kunnyamba ku nsonga y'omwana oyo Abudusakulu Kizito yabula nga nsaba nti yenna yamulabako oba amuyina mu nnyumba oba yamuteeka mu kikomera oba yakola ttima n'amuteeka waka amukolera emirimu nsaba amuzze awaka amuzze mu Kinaawa sijja kumuvunaana anziriza omuzzukulu gwe njagala mwana yabula akagaali yakatandika kavuga misana naye kulabika kubanga abamulaba bagamba yaliko ku muzikiti guli bayitayo mu Kasooto eyo mu Kinaawa kakati omwana alabika mbu basamba n'omupiira kati alabika bwe yawummuza okusamba omupiira akagaali ne oli n'akajjawo n'akatwala kati ono yalowooza okudda awaka ng'alowooza nti eka banzise owulidde ekintu kyotojje waka ekitali kikyo ate okijje ku muliraano tosabye omuntu yenna era olina okuba nti otya leero banzise kubanga akagaali si kawaka ate saakasabye bannyiniko olina okutya bw'oba tokozesezza nnyo bwongo olina kutambula butambuzi nze kyendaba ekyo taata